Abasingisibwa emisango kuliko Peter Basara nga wa myaka 26 ne Gideon Mugisa nga wa 31 bano nga batuuze ku kyalo Makindu mu ggombolola ya Butungama mu disitulikiti y'Entoroko. Kkooti ya Mountain Division ebasingisizza emisango ebadde ekubirizibwa Lieutenant Colonel Benoni Beesindise. Emisango egibadde gibavunaanibwa kuliko okugezaako okutta omuntu, okusangibwa n'emmundu, ko n'okubba ssente eziwera obukadde 2.8. Okusinziira ku mwogezi w'eggye lya Mountain Division era nga yayogerera ekikwekweto Shujja, Major Bilal Katamba, bano emisango gino bagizanga 19 omwezi ogw'omwenda mwaka 2022 bwe balumba Timothy Mutegeki gwe bakuba amasasi agaamulumya n'okumubbako ssente zino ku kyalo Makindu mu disitulikiti y'Entoroko. Kkooti ewulidde emisango gyabwe era oludda oluwaabi ne luleeta abajulizi 5 obulumise abaami bano era ne basalibwa emisango egyo ne gibakka mu vvi. Ku musango w'okubeera n'ekisi nga tebakkirizibwa kubeera na kisi, kkooti ebasalidde emyaka 7 mu nkomyo, ate ekyokubba nga bakozesa emmundu ne basalira emyaka 20, ate ekyokugezaako okutta omuntu ne basalira emyaka 30. Ne ekibonerezo kino bagenda kukiweereza wamu, kitegeeza nti bajja kukola kimu eky'emyaka 30. Ani Mubeezi eyakuliddemu oludda oluwaabi asoose kusaba kkooti bano ebawe ekibonerezo ekikakali ng'ekyokulabirako eri abalala kubanga babba ate ne bagezaako n'okutta. Lieutenant Colonel Benoni Beesindise, ssentebe wa kkooti eno, agambye nti obujulizi obuleeteddwa bulagira ddala nti bano emisango baagizza era bw'atyo kwe kugubasingisa. This court do hereby unanimously find you A1 Basara Peter and A2 Gideon Mugisha guilty the charged under counts 1, 2 and 3. Bw'atyo abasibye emyaka 30 buli omu mu kkomera ly'e Katojo, kyokka nga baddembe okujulira mu kkooti esingawo mu nnaku 14 singa baba tebamatidde na kusalawo kwa kkooti eno. David Bukenya, NTV Akawungeezi.